of leading his university. I would like to thank bano bebayizi abatikiddwa mu ttendekero lya Buganda erya Muteesa wa Royal University nga bano bafunye degree, diploma wamu ne certificate mu masomo ag'enjawulo. Omukolo guno gubadde mu maka g'ettendekero lino amakulu agasangibwa e Kirumba mu munisipaali y'e Masaka. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakulembeddemu omukolo guno mu linnya lya Ssenkulu wa ssettendekero nno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde ku mukolo guno ne yeebaza abazadde olw'okwerekereza ne baweerera abaana baabwe. Kyagamba nti kya ttendo nnyo naddala mu nsangi zino ezijjudde okusoomoozebwa naddala eri abo abatasomye. Ennimiro ziggwawo, bizinesi ziggwawo, emigabo mu makampuni giggwawo. Kamba buli no na kino nekyemusomye wano mu yunivasite osobola okukyerabira, naye ekisigalawo kyosigaza kye bayita ebyenjigiriza ekyo tukiseebengerera. Yensonga lwaki ekyobugagga ekyolubeerera omuzadde eyewaddeyo okulaba nti omwana wakituukako. Minisita w'ebyenjigiriza Mengo Haji Twaka Awase yennyamidde nnyo ku matendekero agameruka buli lukya agatalina bukugu bumala ate ne gaweebwa olukusa okubangula abaana b'eggwanga, ekintu kyagamba nti kye kisinze okuzza emabega ebyenjigiriza wamu n'ebyenkulaakulana mu ggwanga. What our universities are churning out vis-a-vis what the practical world wants, that gap is widening. But when you go into the content of that course, some of them, they call them international this, international this. International what? Bawabana baffe butwa. Spear Group of Companies nga muno mulimu amakampuni nga Wava Water, Spear Motors, GM Tampeko nga ne WBS mogitwalidde n'amalala ge gamu ku gasiimiddwa olw'okudduukirira ennyo ssettendekero nno era baweereddwa ekirabo. WBS Television, we appreciate. K2 Telecommunications, Kusima Bongera. It is the beginning of an exciting but challenging new phase in your lives. We hope that during your time here, you have learned the valuable lessons of life. And one lesson I always emphasize is rethinking education. Babayizi abatikkiddwa nabo tebalutumidde mwana era balaze essanyu lya nsusso okubeera nga bamaliriza emisomo gyabwe.